Ebintu byonna bituuseewo mu Western Uganda eyo bingi ebituuseewo era byonna mbirabye nga mwe mubirabye era mbi feelings nga mwe mbadde mu feeling naye mbadde nkulozinga olunaku waliwo video esinze okumenya omutima nze ng'omuntu nga nze nempulya nga ndi challenged njagala owulire video eno obanga weddira Lugave muganda wange tukyalina bingi ebyokukola wulira video eno Msoke mutaginge up-top boss na buli gomanyi nga yeddira Lugave mutaginge kweno video kuba tulina meeting urgent meeting tulina urgent meeting tuwandikira abakulu b'ekika tukole ebintu bibiri either tudenouncinga erinnya lye bayita Mukiibi oba si kyekyo akasajja kano n'ekika kyako tusaba ab'ekika kyaffe eky'Olugave ndugwa with immediate effect kana akasajja kakolimirwe kagobene mu kika kagobebwe mu kika kuba nkakasa ekika ky'Olugave tebannatuyingira ebigambo ebyo nga bifuluma mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert muzzukulu wa Nakalama ng'ayogera ekintu ekyo n'agamba nti akasajja gwako Olugave. This is not an insult ku Mukiibi, it is an insult ku kika ky'Olugave. Nti fabo Olugave fe tukutte muzzukulu wa Kayiira ne tutandika okumugira kyokka abebika mwenna musirise kimugamba abebika temuliyo bajjajjaffe temusirika ku kino ab'Olugave ffenna tukole protest letter aidha erinnya lino tudinawusinge tulijje mu b'Olugave libeere nga terikyali lyaffe oba Mukiibi n'ekika kye kikolimirwe zino kasi zikola okitegera zino kasi zikola kati kino kigenda kukulekamu abagamba nti n'Abanyarwanda be bakola kino abagunji Abanyankole be bakola bino kigenda tulekawo Mukiibi yeddira Lugave linnya lya Lugave so saga twebuzebuze nti video tetunagiraba tugirabya nti it is an insult we have to do better ab'Olugave tuswadde n'otunuulira omusajja alwana alabenga bali abanyigiriza abantu basigalawo nenga abaliwo mubuuza nti ova mu nnyumba eyo simwava okitegera ekintu ekyo simwava naye alumye n'ogwa waggulu atulugunya Kyagulanyi bino byembagamba tusooke twekuwemu ffe nnyini nyitooki tutandikire mu family gye tuva tudde mu bika gye tuzaalwa then we tumala okuva mu bika gye tuva tuve mu mawanga mwe tuvaamu tunulye mu mawanga ge tuvaamu ffe kizibu ky'eggwanga ffe tuleme kwata gino migugu gyaffe na bizibu byaffe tubitikke eggwanga eddala tugambe nti Abanyarwanda Abanyankole bakoze kino nedda kuba tooki mu kikaakyo ono Mukiibi yeddira Lugave nkiddamu Mukiibi erinnya lya Lugave so temupretending nga temuliwulidde kati namwe mugenda gamba Mukiibi Munyarwanda kyaba ekintu ekyo so let us unite as Ugandans nze mbadde nteesa buteesa tusooke tuuniting Ugandans tusooke twekube tooki mu families zaffe oba oyinamu mu family yo nga awagira impunity egenda mu maaso bweti oyo mbadde mbasaba mukole eki do the needful lwazaalukukwe then we tumala tudde mu bika byaffe then tuyoke tunule mu mawanga mwe tuva then tuyoke tugambe ki let us call for unity once we unite nga bannayuganda ffenna we fight for this flag we tunamala okulwanira flag eno then era tudde ku family tudde ku bika then tudde mu mawanga twesortinge twesortinge buli ggwanga ku lwalyo okitegera kigenda okututaasa teri kirala wabula tunakwatanga ensobi zaffe ne tuzitikka abalala oba amanya gaffe ne tugejjako ne tutandika bagoba mu kika ab'Olugave temwefuula ntemuwulidde so impunity eno egenda mu maaso kyenjagala omanye ekyabivuliddeko ebyabadde bingi nnyo okeera ku makya nga gwepankira mu kitundu ngo gakino ekitundu kyange nga n'amaka gange kino eno bayita no-go zone omusajja najja n'akufubutuka laale n'akukuba laale nga tolina kyakuzzaako nga tolina nga option gy'osigazayo kayokereki kuteekawo violence inciting violence osobola okusika abantu bajje mu kukola ki bajje mu kwekalakaasa gw'ofune kiyaga these guys cannot stand an election nkiddamu ono omusajja chances ez'akalulu mane ane nye tewali lwaki takyasobola talina gwakyasobola konvinsinga obalaba bali flop bakutte buli artist gwe bamanyi owakabi naye alemeddwa okujja muntu enseko wadde okugezaako okuteekawo crowds balinganga abali mu lumbe kati omusajja ono ajja wanumaniraale n'akwata Bank of Uganda n'akwata security forces n'akwata buli kimu n'akwata ne music industry the entertainment industry musajja omuwanumani army n'akuba embwa what do you expect so nze kyensaba bannayuganda kiri ekintu wekiti tugenda mu protestive vote twetaaga tumuggyeko legitimacy otumala omuggyako legitimacy tugenda kuyiribira omusajja ono like never before kiddamu nabagamba statistics zange nyangu nnyo before nga tonnamenyeka mutima tonnakola kinnakubalya statistics nekugamba
2 million people of us has to be arrested. Tuli 10 million. Remember that. Tuli 10 million. Bano bakwata just mwemu. Muberenga mubala bubazi nti kati yakutewe bati. Weziwele ya million B agenda ku stopping. Agenda kwata China wa kututeeka. Nga tewali makomera gagenda tuteekamu. Then wetumala okuwera nti million B ziweddeyo. Tusigaza million 8. Million 8 zisobola okujja million 2 ne tuddamu ne tuwera 10. Tuddamu okutuwera. Okitegeera ekintu ekyo. So, bintu byonna ebigenda maaso bana Uganda byakutusika kutujja kuwaya. Ne tusooke tumwambuleko legitimacy. Wetumala okugimujjako. Tugenda kuyiriba naye. Buli omu obusungwe bw'alina. Just keep it cool. Kino kyenabaga nti leave other background noise makers. They are just background noise makers. Ono omusajja waliwo ekintu ekimugoba nenga takyalina kyakudduka. There is nowhere to hide. Tewali wakudduka. Okitegeera ekintu ekyo. We are Ugandans. We belong to Uganda. We don't have another home. Uganda is home. We are not going to be enforced. Okuva mu ggwanga eryaffe. Ekyo never. We shall fight from here. Wano. Home. Come what may. So, nsaba na Uganda mwena we have the support. Everything is on our sides. Kati bino byali mukola bino byateeka wene embeera kutiisa kola ki. Nabagamba tulu gyasigaze eri eji. Makomera gyayinako monopoly. Makomera ajja kusibira wayagadde, agenda kukwata gwayagadde, agenda kukola kyayagadde. Yokka etulu gyasigaza does not stand any chance. Takyalina kutuda muntu otupressinga emyaka 5 egiddako. Batu bakalumu 2021 ne balowooza nti emyaka 5 mingi nnyo ne babragging ne bakola byonna kati tuli myezi bwezi. Bayiza buli kimu ekyokulaba nti beetaasa badduke. Biganye. Tulina okumutwala mu ballot come rain come sunshine. Enkuba newe natonya cats and dogs kolo. Newe nabanga etonya nkoko. Kugenda mu kalulu tugenda kulonda. And we are going to march victorious. Okitegeera. Tugenda kuvaayo nga tuli bawanguzi. Kino kyo kye mbakakasaba na Uganda. Abaana ababe batwala makomera just hanging there. We keep moving. Twetaaga okumanya strategies nezigenda okukozesebwa. Nensaba MPs ngenaku z'omwezi 10 muyingira field. Please muzimbe gaali. Ba MPs mulaba abaana ba security kati target yayo bamanyi nti bana abaana bagenda okulembera ebyo okubanja. Buli munna Uganda alina kyabanja government eno nkiddamu. Buli munna Uganda alina kyabanja government eno. We are self command. It is going to be an automatic switch. Ne munakwata security yonna ne mugiteekayo. Wallahi malayirira. Abaana bagenda kubanja. Uganda egenda kwenunula. Nkyo nti Uganda egenda kwenunula. Naye nze kyebagamba nnyo. Era njja bimaliriza nga mu video zange. Nti ebyo muli mu kutiisa. Nemukola byonna byokutiisa bemutta mutiisa abalala. Wallahi newe munatta abalala bagenda kweyongerako. Newe munasiba abalala bagenda kujja. Dialogue kyekibataasa. Don't think of you but think of your next generation. Sikano mwama El Gaddafi mubajjukizo ye yali kyaliwa mwenyenyenyenyenyo. Era ne tuwaze yasinga okukola ennyingi zaali mu Uganda awo. Yanoonya kulasti. Yalaba ng'omwala gwe gusobola okumutaasa omwala 5. Mujja kulaba nakivubo 5 eyo nga yegenda obbataasa eyo. Nakivubo 5. Gaddafi yalaba nga 5 yesobola okumutaasa. Ne it was too late for him 5 eyo okumutaasa. So, nga mukyalina amaanyi mukyalina emmundu. Mbadde nsaba mulowooze kaseera ako. Think of your generation. Your future might be behind you, but you still have a generation to protect. Temusiga buchayi. Bana tebagenda kusobola kwetika bugugu ogwo. They will not carry that burden. Tebasobola. Kidamu bana tebagenda kusobola kwetika yo burden. Your burden nene nnyo. It is very heavy for them to lift. Temusiga buchayi mu bantu. You are on cameras tubalaba. Ense betegereza. Bana abantu bemutulugunya balina family zaawo. Balina ate ekintu kibage mujje waakalulu oba mukwate Kyagulanyi mu musibe temugenda kuddamu kulaba baana abo nga bagoberera muntu yenna. Mukwate Kyagulanyi mumuteeke mu kkomera. Naye ne munaamuteeka mu kkomera. It is too late. Dialogue. Kidamu dialogue. Mutabaana ba people power before it is too late. Mwe muyinza okulooza nti mulina monopoly ku muntu. Okay. Mulina monopoly ku mundu zammwe ne muli batono. Temulina monopoly ku bantu. Nakiki banazzaako nga time ti etuuse. For God and my country Uganda. Let's keep pushing. I know it is hard olugendo luwanvu. Muli yange jinja lyagala kukkirya. Nijinde jinja tugenda dituusa ku top. Tujja dituusa ku top. Ate tunatuuka ku top. Tugenda disindika ligenda kukkirira lyokka on the other side of victory. Tetugenda kozesa maanyi mangi lino jinja tutuuse eri.
Respect my people. Yes, mbera wetu yabadde mu district y'Embalala omukulembeze w'ekibiina kya National Platform ng'akyalidde mu constituency ezo. Naye abagenda maaso n'okukola ebintu bino baganda baffe bannyinaffe naye sawa yonna enkyukakyuka ejja bwe kyoba omanya. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzira obango otuwuliriza watana tweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako obutereevu gwe mukwano gwange bali muganda lya weekend mbalamusizaako nnyo nammwe abali emitala w'amayanja sigenda kwongerako kingi wabula gyamu mu comment section otterewo endowooza yo mbaagala nnyo.